Sadamani Makebe yayokeza Mpiima mukozi wa Museveni akolera state mpuliriza mu katono comrade katsoko mpitire Sadamani wano comrade Sadamani muna Uganda takkalirira obudde buno lwansonga okolera Museveni tebakkalirira lwansonga oli mukozi wa state bakkalirira lwansonga wa sympathize n'omuntu abakozeeko ebitali bya buntu yensonga lwaki oli ku ntandaalo ate omanyi wano bwe tukola nti bw'oyokya oyokebwa ekyoto kyo n'ekyokero tukuma bukumi ne tuteekamu enku z'omusizi ne tukwaka mpuliriza Musadda ensobi gye wasinza okukola wakkiriza emotions okuvuga n'ova mu position y'okulowooza n'ovugibwa kyewabadde owulira wetadde mu kifaananyi kya Pan-African mu kaseera ke kamu mu revolution o addressing foreign policy ebintu ebyo biraba nga tobiyinaamu bumanyirivu ensobi nyangu yakukolebwa kyova olaba I sympathize with you oli musomesa wa arts wakute essomo lya biology ne physics oyagala okusomesa abayizi bakutte ensobi lwansonga babasanze balaba ate ng'essomo mwoli balitegeera Sadamani we wapozingidde okulowooza kwegamba nti ogenda kwegatta ne General Museveni oba ne General Muhoozi osooka ogoba omuzungu senga abazze okulwanyisa General Museveni ne General Muhoozi weerabidde ekintu kimu nti omuntu gw'obadde oyagala okwegattako emyaka 35 egiyise ye puppet number 1 gwe badde bayina mu East African region gattako Kagame nkudemu abadde asakyasiza obbakolera missioni zaabwe okubayambako okutuukiriza emirimu gyabwe ye muntu gw'oyabadde oyagala okwegattako okubagoba weerabidde ekintu kimu nti ekyatta omukwano gw'omuntu gw'oyagala okwegattako goba omuzungu ate yali ggwe n'omukulembezeewo you lost that position weerabidde nti bano kye basinga okukulembeza ye demokrasiya ye excuse mwe basinga okukubira abantu ng'olese ne foreign policy zaabwe oba interest zaabwe mu nsi yonna ng'osoose n'oziteeka ebbali ne babeera baakufrontinga interest zaabwe ekintu mwe basinga okwekweka ye demokrasi bamuli oba tebamuli mwe basinga okwekweka kitegeeza tebakkiriza kukolagana na muntu yenna nga kye basinga okufrontinga nga banaalumba omuntu akiviolatinga bwe wamala okuexposinga Museveni ne gavumenti ye abasajja ne batandika okumutemako lwansonga kibateeka mu position nkyamu ey'okwefuula abalwanirira eddembe ly'abantu world over ate nga balina omuntu mu buliri they are in bed with the person akyasinza okuviolatinga human rights weerabidde ekyo comrade kankubuuze Sadamani omuzungu mubi nnyo okusinga Museveni era mbuuza Uganda eri mu state mweri omuzungu y'ow'okunenyezebwa eyatuleka emyaka 6 eyaleka Uganda nga rail system ekola border to border eyaleka omusingi ogw'ebyenjigiriza nga guli on spot eyaleka Uganda ng'ekya yesimisa n'agituuma n'erinnya lya Pearl of Africa ng'amaze okugimapinga 1953 nga faba mu kubasinga ebyobugagga eby'omu ttaka omuzungu Sadda yasinga okuba omubi nti bw'ajja okulumba Museveni omwegattako osooka omugobe nina ekibuuzo ebyobugagga omuzungu byamapinga back 1929 1930s bituyambye bitya Sadda kankubuuze omuzungu yaleetedde ba Eddie okukwatibwa okwambula okutyoboolwa enfa y'abaliita Nabukenya Yasini Kawuma muzungu Uganda okubanga eri messed up eringa kasasiro muzungu y'ow'okunenyezebwa nti gw'otwala okuba enemy number 1 wegatte ku Museveni ne Muhoozi
Deputy spokesperson aliwo obudde buno Alex Waiswa Mufumbiro, Bobby Giant, ba Akirewo ba Eddie baliwa. Muzungu y'owokunenyezebwa. Sada muzungu kye kisinga okuba ekizibu nti omuntu okubwa amasasi n'afa nga tewali anenyezeddwa muzungu. Tunuulira health sector yaffe bweri, muzungu kye kizibu. Ku ggwanga eritudde ku bbanja lya trillion 116 billion US dollars 32 plus, muzungu y'owokunenyezebwa. Eggwanga erigenda osolooza ssente nga tezimala yadde okuketalinga for the interest rate eza ssente ezitubwanjibwa, muzungu kye kizibu. Nga ne ssente ezitubanjibwa omuzungu gw'otwala okuba nti kye kizibu yazituwa. It's of recent Museveni ono we yakakyusa obwanga nga tumaze okuwono n'enkolagana ye ne babbingwa waddukidde mu China n'Abarussia. It's just of recent. Kujja kwa mukulembeze waffe kwe kusiza okutattana enkolagana ye n'omuzungu gwe gugamba gw'oyagala okugoba. Wabadde unfair and revolutional mu statement zonna ze wakozesezza awo. Oyina kwetonda, toyina kyosobola kunnyonnyola. You can't explain nothing. Teriyo omuntu yenna ku lukalu lwa Africa ne woba oyagala kwogera nga Pan-African akyasobola kuvunaana muzungu kubanga kye kizibu kya Africa. Omufirika kye kizibu kya Africa. Oyinza okunenya omuzungu ku mesa eri mu Uganda yali asente z'amalwaliro nti yaganya rule of law okukola, yabaganya okukwata abali b'enguzi, yabaganya okukwata ababbi, yabaganya okuteekesa enfuga ey'amateeka mu ggwanga lyammwe, nti ye mubi nnyo okusinga ababikola. You simply lost your senses, noleka emotions ne zikuvuga kabulaza. Wetonde otherwise togenda funa point of return. Wabula wabadde ne point mu mesi yenna gwe wakoze wevuluze mu bisoto ng'embizzi naye wabadde ne point gye njagala ffenna tutwale nti ekitufugisiza bano ba Museveni nga bwe baagala lwa nsonga beetwala nti be batununula. They position themselves as our redeemers, as our saviors. Betwala okuba nti ffe bajjajjaffe abaafiira Luwero n'abasigadde nti paati yaabwe mu kununula Uganda kaali kasirikitu. Era bo betwala okuba nti bo abaali abatono be baakola eddimu erinene Uganda okufuuka kye yafuuka leero. Kyova olaba ffe tetulina bwogerero bakutuwala nti toteekeddwa kwogera lwa nsonga. Tewali part of them. Wabadde ne point kyobadde olina okujjukiza Munnayuganda nga tubuze ennaku 10 ogenda okulonda nti bw'ateenyigira mu bintu bino enkyukakyuka bw'etajja n'amaanyi g'abantu omulala n'akitukolera tetulifuna bwogerero forever and ever. Wabadde olina kujjukiza Munnayuganda nti ali ku lulwe. Awo nabadde nzikiriziganya naawe emirundi 100 ku 100 kumalamu Munnayuganda ssuubi, kumalamu Munnayuganda kusuubira kulowooza nti waliwo agenda okukimukolera nga ye takyekoledde. Ndi wano okujjukiza oyo gw'oyinamu essuubi omukulembeze yatugamba naye essuubi aliyinamu ggwe ye ggwe reactor ereeta action eyo gw'oyinamu essuubi. Uganda okukyuka eri ku ggwe mbasaba nga vidiyo eggwa tweggyemu mentality ey'okulowooza nti waliwo agenda obitukolera kye kitukuumidde mu mbeera gye tulimu ebbanga lino lyonna. Kwejjako obuvunaanyizibwa ne tulowooza nti abalala bagenda taking over obuvunaanyizibwa bwaffe. Nannyini mufu yakwata ewawonya ewaluma ye message yo bwe yabadde olina okuba Sadaman nti senga omuntu yenna ajja n'abikolera togenda funa right kwogera lwa nsonga tewaparticipatinga mu bintu bino kyetufugisiza buno bu Museveni n'abasigadde. Maliriza bwe nti Museveni bwe tutamwegobera tetulibeera na bwogerero for the rest of the time. Enkyukakyuka erina kuba yaffe abantu aba bulijjo. Awo Uganda egenda kuteerera teribaddayo kutuuka jjalaatako forever and ever. Wola nyekomye wano ndowooza ffenna tuyize.